ogamba oli otya jendi sebo oli muyimbi toli muyimbi siri muyimbi ng'oyina enviiri z'abayimbi ezo viri tukola bukozi saperi Kampala emirimu gitambula gitya mirimu si mibipozi kesisi bagoba yate ebakkirizaawa teyina watuufu mwe muyinawe watuufu buli wamu tulina okunoonyezaawo tulabe nga tufuna ekyokulya buli wamu ofiisi yawe wano omazeewo bbanga mwaka gumu okolera ddala oba byakuzoganya misi kwenkolera we bajja nga tudduka era ffena we tubeera paka enkera n'okomawo tulina kunenya poliisi ne security y'ebifo mu babeera bali neneeyisa zaabwe nga bba abayimbi tandikira ku kimu ku kimu tandikira ku neeyisa yaabwe neeyisa z'abayimbi munaye mulimu omuntu buli omu abeera n'embeera ze kati sijja kwogera nti oba ku gundi oba gundi naye abayimbi b'eggwanga lino nga bo buli omu yiye nga yiye bw'aba yeeyisa saate ng'omulala bwe yeeyisa abamu beeyita banene ngaera bw'obiwulira abagoberera amateeka kibi okweyita omunene bw'aba munene olina obba omunene ng'era omanyi nti wali era abakusingako obunene kulwana mu ssente mu maanyi ayinza obba nazo naye ng'ate nze sizirina ŋŋanze naye nga nsobola okwefuga mu bantu okiraba kati security y'ebifo etiyo security y'ebifo balina okukati babawunsa bo nga bo balina okuva ku mwenge kuba ate bawunsa ate onywa tokiraba ekyo tekiyita olunamugamba kakantu kati najja nyiigirawo obwongo bujja kunyiga mufaanagana ne bwoli azze mu bbaala okunywa okiraba kati ani aba akuuma munne ku bombi muba mugenda kaayana mumale nga mulwanye era tulwanye ekinaavaamu omukuffe ayinza okufuna obuzibu ate ogambye ne poliisi tuginenya poliisi yo tulina oginenya nga ye amateeka gayo nga yo bwegakwata kuba kati ebintu ng'ebyo ebibaawo poliisi eba erina otuyamba olwo ekirituuka ku nze atali munene omuntu owa bulijjo omuntu owa bulijjo bakuyitani atuwadde endowooza nze bavita payasi neyanza payasi webale kumpa ndowooza eyo ennungi webale nnyo obalire ddala kangende mbuzeeko ne ku bantu abalala omanyi Oluganda Oluganda ndumanyi bakuyitani Amuza wani Amuza gwani erinnya eddala Kisimbo ovira side vile ye Zambia eyo ngamba mu kyalo kyammwe kiririddawo ndi mu Kisu Embale bino ebya radio byafudde wabitegedde nabirabyo ku TV olina kyobyogerako kyonna nze yavudde ande twafiiridde omuntu naye wabitegedde bigenda byagenze mu maaso nalabye bulabi ku TV wabere bulabye kale bagambe abantu nga kitalo nga kitalo nnyo wani bagambye nga kitalo nze Amuza tweyanziza Amuza bagezi muli bangi kuno era siteetaaga abagezi muganda wange atali mujaguja kutoyinza kugimala osobola funa ssente ya leero nga toli mugezi tuli mbisala byakuzayo baana ku masomero okuwiryamu ono kyekitambula William masimu n'abateme bateka kyali masimu okusinga William yo amasimu eri nkola mu bagivaamu eyeddeyo okuguza abantu essimu ate ne bagitwala era tebibulamu naye naawe agula olina okwebereramu agula n'atunda olina okwebereramu bw'oba ogusaza okugulagula ku ttaano gw'omanyi nti agenda kumbuzaabuza ate kirungi n'oyingira edduuka tokkiriza muntu kugamba ate maama kano ku street yingira straight mu dduuka kola ekyakututteyo ofulumayo wekiri ndi mukwogera ku muvubuka ono yatufuddeko omuyimbi si yekka yafudde mu ngeri eno twafunako emalala abadde batufaako era still mu mbeera y'emu mu mabaala obulamu bw'abaserebu buno babutwala ng'ekyokwejalabya tunenye mabaala agatwala mwe babeera bali tunenye poliisi etafaayo kimala oba twenenye ffeffe ennyini nga ggwe munnayuganda okyogera kati ganze munnayuganda ndaba ekisinga mu byonna abantu tuyige okwewa respect sooka omanye kikyoli weewe respect ate ogiwe n'abalala kyekisinga obukulu bwemanya nti nno ggwe okola kino nkuwe respect nawe omanye nze kino twewe respect ekyaleese obuzibu omuntu yemanya kikyali ate n'atawamu ne respect n'alowooza nti ye kikyali kyekyamaanyi kyekigenda okuliisa okubeezaawo kati gwe bw'ojja ng'okola guno omulimu n'otampa respect ate nange nesikuwa respect mu kyokola tuyige okuwaŋŋana respect bannayuganda oba omuntu atunda buveera oba kimuwe respect kyali naye lwajja okuwa respect
awo yensonga lwaki buli kyewangana kitiibwa kyekivaako embeera n'okulaba nga bamubaloozinga obulamu. abantu abamu ayinza okulaba ng'oba ye munene nnyo n'atabamu ne respect ate nono nalaba ng'oli munene alinga eyeepanka n'atamuwa respect kati kyonna kikulembera respect. Ekikulembera byonna respecting each other. Kwewaŋŋana bitiibwa buli muntu mutwale nga bw'omulabye bw'ajja nga munene muwe ekitiibwa mutono muwe ekitiibwa. Tosobola kumanya kikyanafuuka encoba kikyali. Neyanziza lasita abadde buliifu agambye omuntu kwewaŋŋana respect toyetaaga kunonooza birala mbu gundi ate munene kunza ate gundi muyimbi ate gundi mugagga muwe ekitiibwa gwoyo naye ajja kuwa ekitiibwa simple as that. Nayanja Rastaman webale kumbeereramu kayala yebaleko omukulu Eddie emirimu gigenda gitya? Emirimu si mibi lwakuba chairman wa kuno asiri nnyo chairman wabula kwenkolera emirimu gyange. Nasema okuwulira nti oli mukulembeze. Obukulembeze obwo abyajjamu ebivuyo ebintu byange ligeri naye bakuba webba ebyo byo bizibu sijja bigenda kiwanvu nnyo. Kibuga Kampala kigamba ki? Kampala naye obwavu bungi. Emirimu abantu bakola naye akasente kato. Abali mu kibuga mukaabo bwavula abali mu kyalo bagenda kukola batya bannange. Weewaawo naye era entegeka erina okukyukamu kubanga sente zeekubidde nnyo sayidi. Zeekubidde sayidi kinga tukeera emisomo ki abaguzi nga wemanyi abantu baavu sitoko mweziri mu bizinesi abaguzi batini abaguzi abajja basente ntini kati nze ndi mu spare w'amasimu na computer and phone link Kalungi Plaza naye olaba nga titani ya bizinesi ntono yadde ebintu birina amasimu amalungi weegali naye nga entambula y'ebintu si nnungi. Ndi mukwogera ku kufa kw'omuvubuka ono omuyimbi eyatukubye ekikanga bwe kyamaanyi ate nga si yekka asoose ne tugamba owayi kinaaba kazannyo nti banaafa bwe batyo tugenda kikolera ki? Enfa ya Mozeno yeewuunyisa kubanga toyinza kuŋŋamba nti Serebo omulamba yasobodde okufa ne wabula wala ekifaananyi ekimukubibwa wennyini bwe yafiiridde kirimu okutankanibwa awo entuufu kubanga oŋŋamba nti olaba n'omuyaaya asobola okubba akasemo ku street ne bamukuba ebifaananyi naye ate omuntu Serebo omulamba n'asobola okufa distance eyo yonna paka watabawo yadde akafaananyi akakubibwa kitankanibwa kubanga naawe wennyini bwe bagamba bwe bamuttidde ntukibuusabuusa waliwo kirina okunoonyezebwako bikyetaaga okwelumye n'ebyetaaga okwongerwako mu maaso okunoonyerezaamu enfa tugitankana ate bonna bafa lwakuna tebitegereka bulungi kibulamu naye kale ekyo nga bukyabulamu okufa yafudde naye tugenda kukola tutya ani anenyezebwa mu kino era tugenda kukyekuuma tutya fa balina okwekuuma oba fe betubeeramu oba gavumenti etwongeremu obukuumi beetaaga wa poliisi buli ekintu ekyo tekyalibadde kizibu kunoonya ngeri gy'oyinza kukyekuumamu ne baserebo balina okweddako toyinza kuŋŋamba Serebo omulamba bulwako manager asobola omugamba nti wano ofiitinga wali tofiitingawo ate nabo baleme abantu bennyini be babafuula ba Serebo balina okubawa respect kuba ebiseera ebisinga abayimbi abo omusanga watuuka mu audience oba ewantu ng'agezeko out nga tagenze ku performing abantu basangawo tababalamu magezi ate nga abantu abo be bakufuula kyoli ebiseera ebisinga n'omuntu anyiiga weewaawo twasaaliddwa nnyo okufa kwe naye nabo balina okweddamuko bafunemu kumpisa kubanga abantu baje tulabya abetutumu naye nga bagamba mubayisaamu amaaso baserebo abo olw'okuba mubawagira bumutuuka omuvuma n'omuvumo gwe wepanka ki nze nkufudde ekyo nze ngula music wo atubaagala naye bo ng'abantu bwe batuuka mu bantu ng'alina wagenzeko out tebawanyo bantu respect so nabo balina okukyusa mu mbeera zaabwe ezo ffenna tube nga tutambulira mu kisinde kimu omuntu akulitira sente n'afuula Serebo olina okuba ng'omuwa respect naye yennyini akuwa respect ate ne Serebo tojja musanga kali waliwo n'omuyimbi omulala wamuwuliramu ate bamukubira wannaalonga eri simanya n'akulabye kati Serebo atuuka eti mu luwombo omuntu olumanyi asobola okuba yiti buli muntu n'agisanyukira alina okuwa respect n'abako ewa netuwulira nti mulamu oba afunye obuzibu obutasobola kwebeereka bw'olaba naye kati omuyimbi omusanga ate wuuli n'akagoye akogumu akanaana ayagala agenda akeegulire alina okubanga naye alina responsibility alina ogabira responsibility abantu bonna buli omwe alina omulimu gwamukolera Kanyama we alina okuba nga ali registered si buli muntu azze okumukuuma gyavudde ekitegeera balina nabo yennyini okwekomako mu mbeera zaabwe balina okubeeramu ateka omuntu ku mulimu manager we nga alina responsibility gyamutisse si buli muntu gyavudde manager alina okuba ali profession ekitegeera
si kuba nti buli omu olwokuba akoze akanyama akoze obunyamanyama oli mukuumi nti oli amanyi abayimbi nti gwe oli manager okitegeera. neyanziza nnyo mukulu ttaani webale kumpa bigambo ebirungi ebyo. Buli muntu atuwadde endowooza ye ku nsonga y'okufa kwa Moses Radio naye ndowooza buli muntu oba ofunamu ekyokuyiga kintu kiri kimu kyokka kyakwebereramu buli muntu weebereremu weekube mu mutima ogaye kino kyenzizaako bumuvaamu results bweziti nkola ntya teri kintu ky'opulaninga nga kigenda kuvaamu birungi byerera ate omuntu werabira nnyo okupulaninga nga tugamba nga tuteekamu ku bibi ebiyinza okuva mu kitetupulaninga naye nga buli kyopulaninga kisubireko side A ne side B twebereremu tuwenga ne respect omwoyo gwa Moses Radio gumule mirembe byamusoba ku Katonda bimusobozese okubanga abimusaasira ate n'abasigalawo temubba bintu by'abaana be kuba alina abaana n'ababuvunanyizibwako nze ticha Kawuki tukwatagane olunaku lunaddako insha Allah mweraba.